So nakwata omwana omulambo gw'omwana wange nenfuluma mulago nga siyogera na muntu yenna. Asikali nambuuza nnyabo kuliko omwana. Actually teyambuza wabula yangamba maama kuliko omwana. Alabika akulumye kuba ndaba obadde okaaba. Ne mugamba yes annumye naye weebale kusaba. Ne ntuula ku booda kuba omusawo yangamba kababe ba booda abakola wano tobagamba. Obagambira oba owedde omwana wo bagenda mukwata bamukomyewo omulambo gw'omwana wo oba owedde sirika ogume otwala omwana wo osobole omuziika. Natuula ku booda nga n'owa booda takimanyi. Ne ngamba owa booda omanyi ntwala ematu ga ssaawa eno. Nenzirayo n'omulambo gw'omwana wange. Era n'owa booda yakitegeera ntuuse. Olwo maze otutuuka nkubye omwana mutadde wansi bulungi nenkuba omulanga. Booda kwe kuŋŋamba muwala ggwe ondeese eno yenna yonna ng'obwedde ositudde mulambo. Omugamba nandikoze eki? Sibadde na ssente zisasula mulimbo. Obadde oyagala nkole ki? Mpeyo omwana wange bamukwatire mulimbo nfo kyomuziika. Ne mugamba ate omulambo gwange nguleeti basobole olaba nga nkola ki? Nguziika. Era gayi twamala mukubira ku ssimu ndala nalyoka agikwata. Sisita wange yamukubira namugamba ebale ku ssimu kale nawe gyera omwana wo tumuziika wa. Ekigambo kye yamugamba kuba nze nali mukubira eriredde bifuumana yali mulwadde. Nakubira gayi naye abasajja mulimba. Sometimes omukazi waba akuzaalidde omwana ng'ayise mu mbeera nnyingi naddala oluusi bamulongoosezza ayise mu bugubi bungi mumuwangamu katiibwa. Naye nakubira gayi yangamba actually yampa na mukazi mulala ku ssimu. Omukazi nga ngamba otwagaza ki? Lwaki okubira omusajja wange n'atuzaaza abaana ab'ekitundu? Olowooza wazaala nnyo? Mukazi n'aggyako essimu. Kyatamanya nti nali mugamba nti omwana tali bulungi, tali mu mbeera nnungi. So just because yalina mukiriita oyo talina beewaabwe, alina famire ya taata we yekka ate agenda kola ki? Yakola na jjajjaawe, talina beewaabwe. Nsobola omukola buli kyenjagala. Namuyamba buyambi okukola ki? Okuba nti muwasa. Namuyamba n'omuyamba okukyalewo. So talina makulu bibyo ebintu byakola. Andi ekintu ekisinga okuluma okuba nti yaddira okuba nti n'omwana tosobodde mutwala gye babazi wabula ofunyeyo ettaka n'ozika omwana like olinga amufudde. Omwana eyali akuze ng'avuddemu. So ntuula awo ebirowoozo olukindo banongoosezza ofunye olubuto olulala unknowingly. Abantu bagenda kunjaji nga bagambe lwaki wali ofuna olubuto olulala nga already wali omaze okufiirwa. I took pills. Ekyo nkibagamba. I took pills. Era bw'oba omanyi oteekinga pills ng'omanyi nti asijja funa lubuto mukwano. Allah waba asazeewo nti ojja funa olubuto n'oba omira pills ojja zifuna. N'oba omira pills ojja funa olubuto. Jamie, let me ask you something. Are you still with this guy? No. You're staying alone? Abaganda bange mwena abalabye story ya Jo gitwasharinze ey'omuwala Jamie. Njagala okusooka mbebaze mwenna timu Kyampanya mwebale ssente ze mwasonze ne mu omwana oyo mwamuwadde millions eziwera 8 kusinziira ku ssente abantu ze baweereza. However, I'm a bit disappointed. This story has turned out different. Best njagala mulabe olabe video eno gimale gena bampanvu gena ba dakika nga 2 bawa Jamie yankubidde essimu naye njagala mugiwulirize
Jamie, I'm disappointed in you because people trusted you. People felt pain and they contributed. Finatu akabya maziga, Panda yakabya maziga. The whole Champagne people, everyone, but you financed us. Mwabaleta abantu okulikira uyamba abantu. You can imagine. Why did you have to lie to us? I mean, because you convinced a lot of people. Zinasanze story muganda ange Panda ya jikwata ajiriko he's trying to help you. Naye abantu bonna ku Champagne wabasiriwaziza. N'ebigambo bitono nnyo naye njagala okwetondera buli Champagne member. Mwandaza omutima omulungi man guys, era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye njagala mulabe audio eno mwenna mwejajingireko, njagala muwulirize phone call gye nabadde ne bba wa Jamie, mwenna mwewulirireko. So gwe taata w'abaana? Nze taata w'abaana si bonna. Anti yakuzalamu mwana asooka n'owokubiri? Bonna n'abagamba baafa. Yabalimbye. Nabadde oba simanyi bw'olina obudde kuba mbadde njagala tubiviire ddala. Nina obudde. I'm listening. I can listen. You tell me. Ate what I wanted, you can record. I am recording. My phone calls. My phone calls record themselves. I will send it to Panda. You. Okay. Kuba nange nfunye obudde ntera kuba bize kakati in fact n'ebyokulya n'okulya ekintu kyonna kinnemye kubanga nasoose n'endowooza mundi ngamba abantu abamanyi n'abamanyi Jamie nga nange bamanyi okusinziira Jamie byayogedde kirabika bubi kiswaza oba kyanswaziza nnyo. Nze nasanga oyo omuwala yali vaccine. Namusanga yali vaccine. Namusanga mu gurupu y'abawala basulanga abawala nga 8 baali basula Jamie, waliwo gwe bayita Keza, waliwo gwe bayita bangi ba Esther, baali bangi nga basula outside z'Emunyonyi. Naye nga abasuzayo gwe bayitanga Keza yabasuzanga. Kati nabasangira nga manyi ba vaccine we bava okukola badda mu mabaala. Nenjagala omuwala nemusiima kuba yali alabika bulungi, nenjagala mwagale. Mukwano gwange yangaye ekigambo kimu nangamba abo abawala tosobola mwagala n'omussa waka kuba gwe sibyo ebintu byo, tosobola abo bawala bamabaala mukwana n'omussa waka, okitegeera. Nemugamba njagala nkyusa obulamu bw'ono omuwala naye akirabe bino abikole ki abyesonyiwe adde mu mbeera z'abantu ba bulijjo bino bibalimu ebyokuzunga mabaala wano wali bakole ki abyesonyiwe abiveeko. Oye kale gezaako naye nze gambe kuba nze mmaze ebbanga nga mbabeeramu gwe wakabalaba kubeera nze siri muntu nnyo wa mabaala. Kati ne mugamba nze mwagadde nembeerawo nenkwana Jamie nasooka n'agaana. Kati nga simukwana mbu musanga Munyonyo wabula balina ebbaala gye baabeerangamu ennyo. Nga nze kati yampaliriza n'okuba nga everyday nsobola okujja mu bbaala olwani olw'okwana Jamie. Nsobola omukwana mumatize asobole okunzikiriza. Tutandika obulamu bwe butyo nkwana Jamie akkiriza. Jamie bwe yakkiriza atandika okujja ewaka. In fact yamala emyezi ng'ebiri ng'ajja ewaka nga seebaka ku muwala oyo. Nga ne bwe mukwataka ngamba tayagala yakoowa abasajja ayise ebizibu bingi n'abasajja. Naye ng'era kyasinga okundaga mbu taata w'omwana we kubanga yali nze namusanga alabika yali yakafiirwa taata w'omwana we oyo gwe yabagambyeko gwe yeetikka okuva Mulago ate teyamutwala Matugga, yamwetikka kuva Mulago mpaka Namasu wali kuwapa ebboyizi ekyengulu jjajjaawo alina amayumba g'abapangisa we yamwetikka omutwala. Namusanga yakafiirwa ndowooza myezi ng'etaano kati nga omwana yakafa ng'ali mweyembera. Kati naŋŋamba baawe yali tafaayo okulabirira ki kuba ne baawe yali bano bapukamingi ndowooza muyimbi bapukamingi naye ng'alabika yali teyafaayo ku mwana ate ne Jamie ng'ekira alekawo omwana n'agenda nnyo mu mabaala kuba ebyo nabimanya sitole okusinziira abantu be yabeeranga okumpi.
omwana n'atuuka n'alwala n'afuna measles nga wa myezi 8 measles ne buzimuluma nnyo kati bagenda ozuula measles batandika omutambusa mu malwaliro bamutwala e Mulago ndowooza kyali leeti ndowooza kubanga oyo omwana teyali wange byonna nabiwulira babinyumiza okitegeera kati bambi omwana afiira mu ddwaliro bamugjayo bagenda bamuzika oyo omwana bamuziika Jjinja taata omwana yabuwa ejjinja ompuliriza bulungi banda kati tuvaawo abinkwedembyo mbimanya nejja mbimubuuza abaako sitole gyampa omanyi kyayina ye muntu akulietinga sitole ng'eyina okukwata ku muntu oyo omuwala akulietinga sitole nga gwe kennyini agiwuliriza eyina okukwatako n'amaziga gayina okuyitamu omusaasire bw'oba wamuyamba okole ki omuyambe mpuliriza nkwatagana nejjami nga bwe gari namusanga ne banne nga basula mu luumu basulamu abawala nga bamanyi ba vaccine ne buddansi obuvubuka bonna bajja oluusi babeebako omwo ne mugamba jami lekerawo okubeera eyo jangu obeerewa ewange sigganye kubeera mikwano gonna ogendanga n'obalaba naye tandika okubeera ng'okola ki ng'ojja obeere ewange nze njagala obeere wano ko ye tewali buzibu jami ne mugamba lekeraawo okusheyalinga engoye ne banno nga bw'omanyi ba vaccine ono alugjamu n'alwambala ono alugjamu n'akola ne muga saagala kuddamu kirabo buli wiiki njafunangayo ssente oba buli nnaku 3 tugulengayo olugoye tugule oweze kuba yali mu butuufu si kwogera bubi nkyogera kubanga ya expose ebintu bino yabireese mu mawulire sandi byogeddeko kuba nze siri muntu wa mawulire ye nnyini ne mugamba olaba toyina nangoye naye toddamu kujjayo ne bw'oba oli yasigaza olugoyero ne bwebanga togimulekere tutandika okugula ebintu ebibyo obeere n'ebintu nga bibyo saagala kuddamu kulanga okyeyali omuntu yenna tasyeyalinga kintu beera wano ewaka tubeere ewaka kati nze kyesaamanya ng'omuwala kiringa bw'onoosalawo n'oyagala okozesa essente olaga omuwala mba omwagala naye ng'ekigenderwa kye nze saali tayipu y'abo abantu bakola ki bayagala kuba yali yamanyira abavubuka baddansa abavubuka bano bagundi kati nga mu abayimbi nga be yamanyira abantu okubeera nabo jangu naasula wano naasula waawo naasula n'oyo n'avaawo enkera nadda mbanne nga byo be bakola ki naye kati ng'ebyomukuumiramu mbu ne bw'oba otambula kale tambula naye komawe waka nga teyakola ki kuba saamukugirako okutambula saamugambako mbu totambula ebbanga lyamala ewange yatambulanga n'agenda olumu ng'agenda ne mukubira essimu ne baŋŋamba oyo ali kati waliwo ebbaawe dijje kwape boyizi gwali naye n'asulayo ennaku 2 n'abeerayo n'agaana okudda ne baŋŋamba kati kubanga abo bonna nze nabamanyira ku ye bazekisi birangiranye ng'agenda eyo n'amala ennaku 2 mbazekisi waliwo simanyi tuga abayimbi bangi abavubuka birakwatagananga ng'ate agenda n'abeera naye ewaabwe n'asulayo okitegeere naye gwolooza musajja ki agumiikiriza kuba nnali mwaganze nga njagala akyuke nga agenda n'abeera mu abo n'asulayo nadda neyeebaka ewaka ne mutunuulira nze panda namala n'oyo omuwala emyaka giri 4 naye nzira okugamba emyaka gye twamanya ebbanga lye twahavinga sex nyinza okubalira emirundi gyoza myaka 4 yinza okuba gyalinga emirundi 8 oyinza okikkiriza ng'omukazi womba awaka tegeeza yita kwagala ekitege webale yali tanjagala ate ng'akiraga naye olw'obuwambu nalinga nina okuba mbu mufaako mwagaliza njagala buli kimu akifune nekimukiripinga okubanga agenda ne mbanne n'abanga akkuse gyafuna laavu n'akomayo wange neyeebaka ne mutunuulira okitegeera kati nekimpitirirako okiwulira kati bwe kyampitirirako nayogeranga nnyo ne sisita we bamuyitanga Kanta sisita we yaŋŋayo ekintu kimu naŋŋamba nkubuulire muganda wange muleke tojja musobola ng'okusinzira embeera z'oli mu kwetaaga omukazi ng'akutegeera kubanga osobola owa omukazi buli kintu kyakola ki kye yeetaaga naye omuganda wange mukole ki mwesonyiwe tojja mmusobola bw'aba ali mwezi embeera z'alimu n'okusinzira byayogera alagira ddala mbu tagenda beera naawe kubeera lumu yaŋŋamba naŋŋanze tolowooza mbu najja wano okubeera naye fumba nze sisobola beera naawe oba ekitegeera kati ng'opanda okumanya abasajja abamu tugwa mu laavu ne tusiriwala nasigala ndabirira oyo omukazi ng'ali waka najja afuna olubuto olw'omwana gwagamba ow'omutima oba ompuliriza bulungi omwana oyo ye wange
oli yasooka teyali wange kuba yabigasa ebintu biri ng'alaga abaana bonna ba muntu omu okitegeera oyo omwana bwe yafuna olubuto yasooka n'afuna olubuto era ng'abeera mu mabaala anywa shisha bagende ne banywa shisha nga bw'obimanya ebintu by'amabaala olubuto ne luvamu nga lwa myezi 2 era kusendeza nembonaabona n'omuwala paka bwe yategeera ng'olubuto oluvuddemu ne bamulongoosa mu malwaliro n'enkwata sene ne sisita we yaliwo yajja mu ddwaliro nga bamulongoosa omujja omwana kuba omwana mbu yali avuddemu nga balina omwoza munda akitegeera kati nembonaabona naye n'atereera ne muzeeka ne muga akakkanamu ne bayita ndowooza emyezi ng'ena 3 n'afuna olubuto olulala bwe yafuna olubuto Jami yabonyaabonya nze nga Jami asiiba ewaka n'omulekera ssente kuba nze tewali lunaku bwe yasiiba njala mbu simulekedde ssente ate nze saddanga waka kulya mmere mbu nninda mukazi wange afumbe nja kuddayo ng'afumbe oyo bwolaba amanyi okukola buli mulimu ewaka naye tegikolanga yagaananga Jami afumba bulungi emmere naye yagaananga okufumba Jami nga omulekera ssente n'omusanga nga oba yagenze n'agula ekikomando oba chipusi n'alya n'ebintu byaliriddemu n'abikulekera nze ngamba ku mulimu ne nneeyoleza ebintu ekooyo byaliriddemu ne neesimulira ennyumba ne nnongoosa kubanga era yali tayoza wadde engoye nga n'engoye bwe ziddugala ezize tanyiga mbu oba engoye zaddugadde nga nina abakazi abajja ewaka ne booza ki engoye naye nga waali okitegeera nga waali kati mu mbeera y'olubuto bonna ate saafunako kaseera era kanvi nga sekisi naye mbeere naye ng'olwa ngamba kino nze mpulira sina kyenjagala omukazi w'olubuto tebamusumbuwa saagala byakunsumwaza olubuto bankyalisa sekisi bwebityo kati nze nakimanya mutima mbutakola ki tanjagala nemanya kamulekera obulamu bwe kubanga agenda kunzaalira omwana sikiinaako buzo kuba omuntu bw'oba omwagala oba oyagala nnyo omwana gwagenda okukola ki okuzaalira panda ekyo okimanyi oli muvubuka sikyo ompuliriza bulungi manya gundi Bruno nerabira ojja kunsonyiwa Bruno kati nsonyiwamu kakati bwe yafuna olubuto olwokubiri olwo omuwala n'ayenjera mu mabbala ng'anywa shisha anywa omwenga bwe mugambako ewaka neyekyanga n'amala ennaku 3 nga taddanga waka nga mukubira essimu oliwa tanjega nga naye omuweereza message ku WhatsApp aziraba n'azibikula n'azitaziddamu bwe muweereza audio anziramu kimambuuzo nnoonyaako njagazaaki nkubira sister we nga tali wa sister we kegangayi abeera eyo n'emikwano gye nalinga mmanyi nga tabeerayo kati nga yeemalako emirembe ng'ali lubuto y'omwana teyandifunye ataaka kuba mmanyi omukyala w'olubuto bw'aba olubuto alina okukkakana waliwo ebintu ebimu byatalina kukozesa ng'ali ki ng'ali lubuto naye teyabisalako yasigala anywa omwenge mungi yasigala agenda mu mabaala yasigala anywa shisha tugenda ozaala oyo omwana okumuzaala ebyo byagamba mbu bamulekera abaana mu malwaliro omwana yamuzaalira omwana bamulongoosa nkuba bamugamba omwana amazzi gamuggwamu tosobola sindika mwana ndayira nga mukama ndaba ne bwe tugenda ku ddwaliro bwe yazaalira omwana yakeera yankubira essimu naŋŋandi mu ddwaliro ne muba oli mu ddwaliro kinaŋŋandi kwenula oggu wano ne mubuuza biiru bagambye bate baba bagenda kulongoosa naŋŋamba simanyi ne muga nninda nzije nagenda otuuka nga abayingidde theatre bamulongoosezza biiru yaliyo navaayo nga nsasudde $3 panda buli lunaku nasulanga ku mwana oyo mu ddwaliro tumubuuza muganda we bamuyita Ken twasulanga ffembi ku ddwaliro ng'oyo mwana muki ng'omwana yakazaala ng'azadde kuba tetwasooka kumanyiramu ng'omwana gwazadde ayina ati ataaka yafuna obuzibu ku mutima oba okitegeera ekinnuma mbu nabeererawo omuwala oyo mu mbeera yonna gye yaliyo nenjagala mulage mbu waliwo omuntu ayinza okukwagala ne bwoba olinamu ebizibu ne bwoba olina ekikusumbuwa waliwo omuntu ayinza okukwagala ate kimanyi ayinza okweza kati kambuzi bwe yatumiza maama we bituufu kuba gwe wamalako ebbanga panda kibula nakubuuza olina obudde kuba yonna njagala nkuviire kumu kati tuva mu ddwaliro saamusuulawo nga bwagana namusuulawo fine embeera gye yampisaamu ewaka nawe okimanyi nafuna omuwala omulala nafuna omuwala omulala Jami saamugoba waka yasigera ewaka nga buli kimu akifunanga bw'akifuna n'oli omuwala n'abeera ewe nga buli kimu ye naye yamanye ebibye bwabikwasaganya Jami ye yanoonyereza okumanya omuwala oli ng'oba nnina omuntu omuki
omulala natula ne jane mugamba fine onoonyereza buli kimukalo kizu n'ebbanga lyetubulamu tulinga ba Luganda nze ndi musajja sinzabeera muki mweyembeera nzima nasalawo tubeere ffenna sikulinaako buzibu beerawo buli kimu nkikuwa naye obulamu bwange nindusanyuka kubanga sigenda beera nga mpankawanka buli omu njagala ono njagala oyo nina ofuna omuntu omulala nkole ki kubanga okimanyi tonjagala ne bwegamba kino tekisoboka tekiribaawo okitegeera mu biseera ebyo ng'akyali lubuto naye nga lugenda lukula kati eyazaala awo ebyokuzaala mbigambye ne tukivaako bwe yamala ozaala bw'ati nze namuwa kuba nina emmotoka nali ndi bize neŋŋamba mukwano gwange ne mugamba emmotoka eno okwata emmotoka eno vuga mukazi wange mutwale ewaabwe kuba sobola beera naye waka nga yakazaala kumulabirira ng'ate bamulongooseza ate bwe ŋŋenda okukola mutwale wa jjajjaawe Matugga olwo ne jjajjaawe nga njogera naye naŋŋamba muweereza ajje oyo abalimba ayina famire ennene jjajjaawe mugagga ayina n'essomero e Matugga ekigoogwa okiwulira kati nze muweereza ekigoogwa famire ya taata we era gyakulidde muteri famire esingaawo famire ya taata we yeba famire yo maama we bw'aba yabula fayini onyampola naye si yennaku gyagamba mbu omuntu ali mu nnaku jami tasulangako ku kkubo jami yakoma mu siniya 6 yagaana okusoma n'adduka ewaka n'afuna olubuto olwo olwasooka funa mu siniya 4 yakoma mu siniya 4 n'afuna olubuto ng'abeera jjajjaawe gy'ali ayina omuntu abwavu jjajjaawe avuga n'emmotoka ayina emmotoka ayina essomero ayina ettaka ziringa yiika ziringa 2 awo emagundi ematugga oyo omukyala yalabiridde jami bwe yamala ozaala oyo omwana eyaffe yasooka ataali wange yeegayirira jami adde ku ssomero jami yali atandise amabaala n'agaana naye abantu bayinza obutayagala kumbirivinga kati nsobola okukubirako we tunaba tuli live n'obitugamba ku ssimu sijja kulaga feesi yange naye ojja kunkubira jagbawa evidence kubanga nze ekindeese sandigambye naye yannumye nnyo okubanga asobola okunswaza mbantu kuba kyemba njagala ekituufu okimanyi nja kukubira ku audio call ngiteekeko baba bajulia tuteragenako saawa 5 awo 5 kitundu simanyi oba week nja kuba nyinyuse bulungi tano nja kukubira essimu nkugambe nja kukubira nkugambe kuba ngenda soka mbakubire audio omuwala oyo ekyemanya ajja kwegaana naye nga njagala nga waali mukubire audio ajiwulire bulungi ayinza nobabulookinga okitegeera kubanga nkugambye kino panda kuvanga ku muntu gwobeereddewo nze jami natuuka n'omuga naye muga jami wadde tonjagala naye kanfube nayina maaka ekisinga gyembuga nayina nuwa ne muga ngenda kugulira emmotoka engeri gy'oli mbwa vaccine ngenda kugulira emmotoka abayimbi ze batera okwagala ze bakozesa vidiyo open roof ebikkula jami mubuuzo oba yagenda ove wange banalisiguza emmotoka eyo nga wendi oba okitegeera omuntu gwagamba namuyisa bubi okitegeera azaala omwana oyo abeera ewaabwe kati omwana tuzuula omutima mbu mulwadde ne bwokubira jjajjaawe essimu nalabirira omwana oyo ng'ali waabwe nga bulina kumpeereza emitwalo 10 ku 15 omwana oyo agenda ofa emyezi 3 nga buli lunaku abeera ku ddagala naye nga ssente zange jjajja we yatuuka nokuga naŋŋamba oli musajja nnyo abantu abalala bw'amanya omwana mbw ali bwati ate nga tabeera naye wuwe yabadde sympathy ebiseera ebisinga alaga nnyo aleeta nnyo emboozi ya mami we n'alaga abaana be yafiirwa n'alaga ennaku gy'ayina naye talaga mbeera gy'ayise ng'okimanyi jami w'abeeredde ebweru yali teyagenda kukola ebyo byabagamba mbu simanyi abadde ebweru yagenda kukola yali omusajja yamujja muno n'amuteramu tikiti buli kimu ng'amututte kulya bulamu bweru okitegeera nga tagenze kolera obwo obuvune yabufuna alina musajja nga bali mu kulya ssente yali tagenze kukola era omusajja yamupakira okujja wano n'okumujjanjabako okumujjanjabako akatono ako yamujjanjabako atuuka omuweereza ewaabwe ekigoogwa ng'ali ku ssente za musajja omusajja waakomedde okulabirira jami nga mulwadde jami ankubira ŋŋamba sikyalina ddagala jami ŋŋamba engeri gye muyinamu omwana kubanga teyabagenda mwana gw'ayina kati nina omwana wa jami wa myaka 3 nze mbeera naye ewaka
omwana asoma yamuzaala wa myaka 3 asoma n'okusoma asomera miliyoni 1.5 gwagamba namusulawo nga sina kyemuwa kwani teyamusuulira omwana abadde abeera wajjajjaawo kigoogwa ekiwulira kati jjami bwe yafuna obuzibu ne mugaa tojja kutuulirira jjajjaawo ate nga waliwo n'omwana mumpe nze ntandika obeera naki naye kubanga mukyala wange nina kati yakikkaanyako era yagamba jjami nze siina buzibu ku mwanawo oyo gwagamba mbu yamuvuma essaawa zino yalabira omwana we yakeera omulaaza n'amwambaza n'amuteeka ku mmotoka emutwala wa ssomero gwagamba omukazi mbu yamuvuma yamuyisa bubi bwamwogerera oba okiwulira gundi bulunoke okiwulira kati jjami bwe yafuna obubune nadda ewaabwe nze mbadde ndabirira jjami nga manyi okunnegaya naŋŋamba nyambaayo esente z'eddagala mu ddwaliro bangaye baagala kunkebera kino nga nkwata emitwalo kyokka jjukira tetukyalinawo kakwata embu twagalana naye nga nkikola olw'okuba oli maama waaki w'omwana okiwulira nga nkwata sente ne bwogenda mugundi mu Airtel Money tewayinza okuba tewanayita myezi 3 nga mpeereza jjami sente oba 2 okitegeera njogera nga katonda nkugenda ne bwogenda mu printi za Airtel okitegeera kati omuntu gw'obeera naye bw'otyo nga ne kati abadde akyali ku ssente zange avaayo ate n'agamba abantu omusajja yamubonyaabonya n'amusoba lwaki teyabagaye ku mwana aliwo kati nze ndi naye mulabirira n'abagamba nobaga naye kennyini mbadde mulabirira nga mulwadde kino kyokoze bambi webale kuba kuwa saidi yo kubanga nze nange ngina jjuwa abantu nga bwegimpadde n'ekirala Bruno mugenderere nnyo abantu omuntu bw'ajjangayo ennaku ye n'aba ng'alina omuntu gwa exposingako amwogerako mumugambe tuwe linki y'oyo omuntu tetwagala bya ŋŋambo tuwe linki y'oyo omuntu tusobole okubakwasaganya tulabe ekituufu oba ky'omwogerako kiki kituufu kubanga omuntu ayinza okuswaza omuntu ensi yonna naye nga byamuswazaako bya kisiru neewunyiza n'oyo omuwala omanye omuwala okimanyi namufunirako alinga olumu era atereera enkya n'abanga alina ekikyamu ku mutwe kuba nayogerako ne sisita wange naŋŋamba nze nasoma mbeera z'abantu mumpe ne ŋŋamba jja migende wa sisita wange bwe kiba kyetaagisa kujjanjaba bakole ki n'agende wa sisita wange n'amukansolinga ne bamuga embeera gy'olimu olina obusungu bungi nnyo oluusi otuuka n'obanga agenda ovaako naye kyoba okola bwe tulaba abaffe mu busawo waliwo eddagala lye bakuwa ly'olina okukola ki okubeerako jami bwe yawulira ekyo yajja nga mpa feedback yali abeera ebiseera ebyo ng'era tabeera atwayawukanita naye ng'abeera kigogwa naye nga muyamba okulaba ng'akola ki atereera okiwulira jami bwe baamugamba ekyo ne bamugaa kati otuusa akaseera ogenda kuddakula n'akubira naŋŋaba ŋŋamba eddagala nzisina sente nzijjukira bulungi namugaa bwe baba basaba esente mmeka naŋŋaba nga emitwalo 2 ne mugaa kankuweereze 10 osooka oli baweekaawo otandika eddagala bwe namuweereza sente yabulokinga sisita wange n'amubulokinga n'oli omusale yali amukolako n'amubulokinga nange ebiseera ebyo teyaddamu kwogera nange n'asirika okitegeera kati chances are high nti ajja tubulokinga nkulayirira oba bulunoke nkulayirira bw'anaawulira eddoboozi yanaawulira nga ntandise okwogera jami bw'ataba ajja babulokinga oba bw'anaawulira nga kimususeko jagenda owulira avuddeko ku live bw'anaavaako ojja wulira nga mwenna bulokinze buli muntu agende mukukwatagana kuba neewunyiza nnyo abaana 2 n'abampa fine nze omwana wange namuziika wano Katende kumpi tuziikawo muganda yaziikawo naye nga nimuziikawo eri ewaffe wala nnyo ne tugamba atuziike wano okuki okumpi nga bw'omanyi ebya famire byaffe oli omwana waffe ate mu busiraamu ndi bwe twandimutuppe mulimbo twandikoze eki twandimuziise okitegeera kuba ne mulimbo tuziikayo understand naye omuwala taddamu kugamba abantu nze infact obwedda n'ekyokulya kyonna kyamuze nga nnyinza funawa ennamba y'omuntu kuba abantu bazibu ate ofaayo nze leero wetugenda live wulira mwana wange ŋŋenda kumusoka mumuteekeko mbenga ayagala omuwa ssente endala kuba ajja kutereera nkube odiyo eno mala okuba odiyo mugambo owakanamu nkubire omwami muteeke ku simu gwe mubuuzo yayogera omumanyi kuba twamunoonyeza
bwawakanamu mugambe kamukubire kati kamukubire muteekeko then mukubire awulire ayogere ng'ali ku live tabangako nze webale nnyo nze ngumidde ebizibu byoyo omuwala we yabeerera ebyange ewange yeebaka n'abasajja abasukka mu abiri naye nze nkugambye amaani wange emyaka ena emirundi gye neebaka naye gibalira kubeeta giwera nakku ekitege yandagira mutanjagala naye nenjagala munvanirire nnyo mulage ng'asobola obeera omukyalo omulungi mu mbeera yonna era ebiseera bwe yabeerera ewange yali alabika buki kulungi abadde akozeeko ne ku gundi ku mmezo okiwulira akozeeko ne ku mmezo emabegaawo ng'aveewaabe n'akolako ku mmezo abadde akola ku mmezo yali aveewaabe n'aŋŋamba naye sisobola kukola ŋŋamba mu kyalo ŋŋenda Namasuba ewaffe jjajja yampaddewo ew'okusula yampaddewo olungu kansulaawo naye siina bintu ne mugabo ba tolina bintu tofaayo kwasagana sente z'olinawo naye ngenda kwongerezaako ogula ebintu okuleka lumuku toddamu kubeera mbantu omulabirira nga olabira mama w'omwanawo webale nga bwe ndabira maama w'omwana era ekitanda kyeyasooka okugula n'omukwaliso gwaliko sente zange yasulako Namasuba ng'atandise okukola ng'avudde ekigoogwa ono omwana yennyini nga waliko omwana yamulekayo ekigoogwa ate era namuweerezanga sente zirabirira omwana ng'ali kigoogwa kati ye ayina enkola anoonya wiikinensi y'abantu nagibakuba mu maaso kati gwamusaasidde bw'oba olina ky'osobodde omuwa n'okola ki bw'oba olina ky'osobodde omuyamba n'okola ki lwaki okuvadda bwabeerera banne kubanga kati nina wengina okukuba essimu like nina byengenda okukwasaganya kasita nfunyeko eno part of the story kyolina omanya ku ssaawa 5 nja kukubira essimu 5 kitundwe sirina buzibu nja kukubira saving eno wonoogirabira nja kukuteekako ku ssimu sirina buzibu nakuba nze siri muntu wa mawulire naye kyansuseeko notofaayo kasita ekirungi that side ya story ngifunyira ngenda gikuba mu bantu gobe nga wejeereza ebibyo ekale sirba bulungi sebo tujja kwogera